Tolwayo tujja tugamba tuyina alternative budget. Alternative budget. Okuva mu opposition team. N'atuleetera budget. Ya parliament. Ya central government. On behalf of General Yoweri Museveni. Mu parliament y'ekkumi n'emu ezasooka. Yes. Ng'enteekateeka y'ababaka ba parliament bafuuse ekizibu eri bannansi. Naye omwaka gw'ebyensimbi guggwako nga ababaka ba parliament abatuba ku bukiiko obw'enjawulo tebasobodde kutalaga disitulikiti ziri 146. Ki bye bateekwa okukola ku lw'omuntu owaki wa bulijjo. Naye tuka parliamentary group eya Greater Mbende disitulikiti 5 omwaka gw'ebyensimbi guggwako nga disitulikiti ezi5 ababaka bava mu kitundu ekyo ekya Greater Mbende nga tebalina nsonga ya mwero gye bakubaganyizzaako birowoozo nga bali wamu. Nze ngenda kuwaako ekyokulabirako ffe omulembe ogwaffe si gwe guno kati ogwammwe mu kiseera kino ekyajjeno tebuhabwa district laying of the budget etuuka okukolebwa ne babaka ba parliament abava mu district Kiboga nga laying ya budget olunaku olwo bateekateeka budget okugireeta mugenda mugikwaganyeko ebirowoozo ababaka ba parliament nga tebali. Era batugenda nti ba councillors ku district bo bajja kimu kufuna nsako yaabwe. Ba technocrats bekikwatako bazibira okumanyisa communities ekinokolebwa. Era ne balaga planned activities ebiki ebirina okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ebyo ne bamajiriza planned activities nga tezikoleddwa. Naye kopi zino zonna teri mubaka wa parliament atafunako kopi. Oil exploration balaga ki sente mmeka ze bateekamu trillioni z'ensimbi zagenda mu ekyo ya regional development bw'ojja ku Buganda region district 27 eri ki era enteekateeka ku lwa minisitule ya trade and industry ku nteekateeka district 2 yewana babaka wa parliament sebo omukoowoola tagenda kola oli kukubira essimu tasobola kunywa whisky so nga ate abamu mbeera nga tekiteeke lwaki tegakola obugayaavu bwamwe bwe buleeta ekizibu. Sigamba nti oli bw'abeera mu parliament yalina okumanya okusukkiridde. Twala birowoozo byammwe nakomyawo feedback kale ate bwe nongamba yaba alina okumanya ekyo kiyamba muntu wa mulijjo bakola ebyo bibayamba ng'abantu nfuniramuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okay, tumaniza mwina mikono gyaffe bana flash ne Uganda olunaku olwaleero twebaza Omukama nti atwadde obulamu okusiga nga tukyali balamu ate ne neebaza Omukama enkola gy'akozeemu n'atambuza mukadde wange okumujja eri ekibuga ndowooza ente gye zikola ebintu eyo mu nkoola n'osobola okutambula n'otuuka mu kibuga ng'okyanyirira ate tumwebaza nti webale okwekuuma weekuuma Ebola neweekuuma COVID-19 neweekuuma emunduza neweekuuma zidrone byonna nosobola byekuuma kisa kya Katonda. Era twebuuza nti noffe baani abakyali abalamu ate neebaza Omukama nti abantu betambula nabo okuli Haji Kaboggoza alombeddwa asangibwa e Bwikwe era tumwebaza nti bw'oba onoonya ssente okubira Haji oyo n'akuyisiza abakola atya obasoma kika kisimanyi nange Haji Kaboggoza ye ebibye Katonda yamenga bwe yabikola kyogamba nange agenda okunombera dduwa ate gonoonya kimunsi kyoga agenda kuteekako akabaani ayinza okuteekako akabaani naye nga simanyi kikyoba onoonya kati mulimu abantu ndaba ennaku zino nga bye munoonya kimu kutuula kufuna mirembe
kyogamba tube tulina ennaku mwabazirwanako nze mbatya naye nga olunaku olwaleero tuli n'omukulu gwe bayita Lwama Richard amanyikiddwa nga Mukubabyasi. Simanyikiddwa okumanyikibwa naye ki yeggwe sebo erinnya lyange ndi Lwama Richard Mukubabyasi the second. Lwama Richard Mukubabyasi the second. There is Mukubabyasi the first. Yete kitaawo jjajjange Mukubabyasi kakati bino taata n'akubbulula muliri oli yaleka alaze nti bw'avanga mu nsi omwana wa mutabani we abeeranga Mukubabyasi ow'okubiri. Jjajjange Mukubabyasi yasibwa olw'okuba n'amagezi agaweesa emmundu mu bulamu ensi eno. Okay. Gavumenti y'omusaayi. Kale tujja tambulirawo olunaku olwaleero ne mukulu Mukubabyasi Ba Lwama Richard omanyikiddwa nga omusajja who's very statistical. By the way, mikwano gy'abali waliwo omukikulu bamuyita Julius ali mu nsi ali mu Canada yakwagala nnyo era abadde akunoonya bamuyita Paul naye bakunoonya nti oludde okulabika naye bagamba byoyitamu bingi nga boli under the local government services oli mukola administrative units eza local government neewa obuvunaanyizibwa okutegeeza abatwala n'okutuuliriza nti abantu ba Katonda baagalwa bulungi. Tulina entambula gye twayitanga ya regional government akati olwaliro kye tuyita local government era eziyitibwa administrative units nga bye twafunanga emyaka giri egy'omuzungu ne bwe twalina obote 1 either means and obote 2 government biki bye baakolanga okusinziira mu framework eya Commons Man's Charter ate olwaliro nga tebikyaliwo okuyamba eggwanga. Okay. Era abatuwulizanga bwennyanjudde ndi Lwama Richard Mukubabyasi nina eddala ery'obuweereza nga lya muluka. Omuluka gw'empeereza gulimu tuli abato n'abakulu 3,263 nga tuli mu bwagagavu obwa square kilomita 32 nga ate tulina abaali mu myaka 18 okuddaagula 1,966 akati tuli amaka 8,219 bye tulina mu muluka gw'entwala ng'ate amaka 8,219 tulina amaka 1,200 nga ga mategula. Buli yuniti y'amategula eri mu kitundu kyendimu era kyendinamu obuvunaanyizibwa nga buli tegula terika mu pieces 3,000. nga muli bangi tuli bangi. Ekyo kyetukola comparison okuteekateeka kwaffe okw'ekitundu n'okulaga naye nze atwala omuluka gw'emitwalo 3,200 egy'abatuuze nga gavumenti eyawakati buli mwaka central government is collecting not less than 20 billion annually over every financial year. That is Namlanda Ward under Kajjas Town Council, Muwakiso District. Kati zo ssente government zejja tulina private schools ne government aided schools era eya primary under UPE tulina 1 primary school nga tusinza kubeera neziri private schools are contributing a lot to the government of Uganda in terms of direct taxes. When you compare my area over my parish with the Ntoloko district, Amuru district, in Omoro, Kapchorwa, Kweni district, ogigeraageranye ne Bukwa district, akati weewuunya. Kapchorwa ey'olwaleero ya mitwalo gy'abantu 12 ng'erina amagombolola 10 ne town council. Kweni the same story sub-county ne town council 10 ne Bukwa bwetu. Ne Ntoloko bwefaanana
ne Omoro district deete Jacob Olanya Java naye bwefaanana. Naye nga Omoro district, when it comes to direct tax collection, government ya Uganda tewezaayo bukadde 4 wadde 8. Okay. Local collection era Omoro district. Oba bwe tugenda Otuke district in Lango sub-region, nga teweza local revenue collection buwera bukadde 4. When you come down to my ward or parish, omuluka ogwange ogw'ebyalo 9 ekiyitibwa property tax omwaka kituuka wansi wa bukadde 2. Naye ng'olwali mu nteekateeka eyogerwako eya parish model, ate nze ndi ewaffe tuli mu nteekateeka ey'okufuna obukadde 100. Naye nga nti local district ey'abantu 7,800 balina emiruka 79, 74 parishes times 100 ma. That's 7 billion. That is 7.4 billion. Yeah. Naye nga balina abantu 7,800 nga nze nina omuluka gwa 3,362,163. Ngofuna obusente obutono. Naye nga ate omuluka ogwange direct taxes correction to the government of Uganda, the government through URA and the Minister of Finance, they are collecting not less than 20 billion per annum or per financial year. Okay. Wenjagala okubuuliza nti, do we have budget frames in Uganda? Budget frameworks zikolebwa mu biwandiiko. Naye tulina ekizibu. But they are not applied. Tulina ekizibu. Tolwaleero tujja ne tugamba tulina alternative budget. Alternative budget. Okuva mu opposition team. Ne tubeera neya Matiya Kasayija Akiiki. Omunyolo wayitwa wa Kibale. Kule Buyaga. Akali naye n'atuleetera budget. Ya parliament. Ya central government. On behalf of General Yoweri Tebuhaburwa Museveni. Naye ng'ekizibu kyonna kye tulina olwaliro ng'eggwanga, tugenda okumaliza national budget framework paper ebeera ya myaka 5. Naye tugenda okumaliza Matiya Kasayija ne ttiimu gy'alina ku lwa cabinet awamu ne ttiimu ya parliamentary committee eya budget neya national economy. Naye tugenda okumaliriza nga national budget framework paper ey'emyaka 5 ekulaga bwe tuyinza okutambula. Naye tugenda okumaliriza nga ttiimu y'ababaka ba parliament bano bonna betuyina mu parliament ye11 ezasooka, ng'enteekateeka y'ababaka ba parliament bafuuse ekizibu eri bannansi. Ne tulema okufuna service delivery every financial year budget y'eggwanga ng'esomeddwa. Lwaki njogera ekyo? Gwompisa okuva ofa ekiboga. Nankwadde ekiboga ennaku ennyingi nvaayo, ennaku entono n'embeera mu Busiro, omuluka gwe bankwasa. Ogwatwala ekikopo. Busiro yatwala ekikopo naye n'omuluka ogwo guli mu Busiro. Ekikopo kya Buganda. Ekya Buganda eky'amasaza. Akali tugenda okutunuulira nti buli minisitule ya Uganda mu gavumenti ya Uganda, buli docket ya ministry ne statutory bodies eza Uganda government oba MDS oba government agencies zikola kyetuyita policy statement. Policy statement, ministerial policy statement eyetwalibwa mu parliament y'eggwanga nekubaganyizibwako ebirowoozo, ng'ekyo kitulaga nti ababaka ba parliament n'akakiiko kaba
budget ne national economy olwala nga tulina national planning authority nayo ng'efulumya policy statement yayo ne government institutions eziriki naye tumuliza ababaka ba parliament abatuula ku bukiiko obw'ebyakobulimi kabyanjigiriza kabyabulamu abino modern technology nga bwatambula ak'ebirime n'ensigo kati mu setup gye tuyita national budget framework ebeera ze buli kalonda waki w'ekintu naye omwaka gw'ebyensimbi guggwako nga baka parliament abatuula ku bukiiko obw'enjawulo tebasobodde kutalaga disitulikiti z'ekikumi nakyakubiri parliamentary groups bwe tugadde greater Luweero parliamentary group ekwatagana nakasongola nakasekene Luweero parliamentary group ekwatagana ne greater Mbende erimu Kiboga Kyankwanzi Mityana Kasanda ne Mubende parliamentary group eya Kibaale erimu Kakumiro Kagadi ne Kibaale Kabuguzi kakayina tubeera ne parliamentary group eya Hoima Namukikuube erinamu Hoima parliamentary group eya Masindi erina Kiryandongo Masindi nembe era ngabo zinyonte bwotyo manyi kyenalaba ennaku zino nti abantu lwebanye ekizampa abamu besanga babuzi abaliwo abababuzi abawuliriza bagenda ne bagamba ekizampa nga nyingi kati okomewo ku point baba abuzedde kakati bwetugamba ogenda greater Mbende nga ye district wayo Kiboga eriwo Kyankwanzi oteko Kasanda Mityana ne Mbende eyasigala ze district meka district 5 naye bye basazeewo bwetugamba financial ya 2022-2023 tusigazaako kwota emu omwaka gw'ensimbi gukoleje guggweko naye nga government national budget framework paper yalaga ekyo kinakola mu district emeka 5 era netufuna ekiyitibwa budget speech eya Matiya Kasayija Akiki omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ebinaakolebwa mu area eyo ya Mubende district kati emeka 5 era ne balaga ne ssente omutemu wa buli district zeekoze eki zeefunye era zegenda okufuna mwaka gw'ebyensimbi n'ebiki bye bateekwa okukola ku lw'omuntu waki wabulijjo naye tugenda okumaliriza bwetwala parliamentary group eya greater Mbende district 5 omwaka gw'ebyensimbi guggwako nga district eze5 ababaka bava mu kitundu ekyo ekya greater Mbende nga tebalina nsonga ya Mwero gye bakubaganyizaako birowoozo nga bali wamu naye kati bakyatugasa ati nkulaga akati bagenda okujja nakulaga budget framework batugize alternative budget mwaka gwa 2023-2024 naye ng'eno yonna omwaka gw'ebyensimbi budget bwesomebwa tufuna ekigambo background to the budget. Background to the budget yebeera kalonda w'omwaka gw'ebyensimbi ogwo ne gufulumizibwa. Nze ngenda kuwaako ekyokulabirako ffe omulembe ogwaffe si gwe guno kati gwo ogwammwe mu kiseera kino ekyajjeno tebuhabulwa oyagadde okugaana kati njagala nkulage tulina otawula ekiyeekera mwaka 1985 naye opote to government nefulumya omwaka gw'ebyensimbi 1982-1983 background to the budget ono n'abeera nga yekalonda w'omwaka gw'ebyensimbi onani yali obote tu era nga yali Minister of Planning and Economic Development ye mugenzi Samuel Odaka. Kati biki ebyalina okutambula omwaka ogwo buli kintu kyonna omwaka ogwo kopi yange ya siringi 2 nengisasulira omwaka ogwo era n'okitereka si kukitereka buteresi omwaka ogwo kalonda yenna gwe baali balaze biki ebigenda okukolebwa n'omutemwa gw'essente
ekiyitibwa service delivery esobole okubaawo lwama Mukubabyasi kopi ng'eyali atunuulidde ku lwa minisita ya planning and economic development omugenzi gugudde samudaka ekigambo public finance twalina ekigambo banking and finance monetary survey the external sector employment and the cost of living population primary education cash crops food crops livestock and dairy industry forestry fishing industrial production the recovery program and the statistical annexes ebibalo omwaka gwa 83 nga twa population projections 83 nga tuva ku actual population size eya census 1980 okwebera benchmark kwosinzira okuteekerateekera bannansi okufuna positive allocation of resources. Yes. Era n'osobola okufuna positive returns mu kigambo kya exports ne imports. Era n'omanya projected population increase per annum. Era n'okuzaala okwa buli mwaka nti kuyimiridde kutya nti 3.5%. Amakulu gakyo nga bwe tuli ku mulama gaffe gonna ku lwaleero byonna byabanga mu budget framework nga biri planned but kakati olwaleero budget framework eyo neva ku ddala lya cabinet n'eddaala lya parliament nejja ku ddaala lya districts ne districts zetuyita higher local government units. Yes, netuva ku ddaala lya higher local government units netujja ku lower local government units. Those LOCs. That is the sub-county level town councils and divisions. Eyo netuva netudda ku ddaala lya administrative units ejo gyemiruka awamu n'ebyalo. Okay. Kati now every financial year tumaliriza program ezo tezitambudde ku lwa service delivery kunnyonnyola bannansi. Ababaka ebbiina ly'ababaka ba parliament NRM abali mu parliament ye 11 n'abo abamu ababaka ba opposition abali mu parliament ng'abantu banno bonna constituencies zebalimu tebasobodde kudda mu bantu kubaganya birowoozo okusinziira kati twalagibwa wano national budget framework paper eyo financial ya 2019-2020 okutuuka mu financial ya 2023-2024 gu mwaka gw'ebyensimbi ogenda okuddako volume ebeera bweti nenge bino gye biri mu bookshop olimu wa musolo omuluka gw'olimu ng'owange omuluka ogw'ewange ndi entitled okufuna kopi era yeno gye nnafuna n'omuluka gwange okukubaganya ebirowoozo. Emiruka gya Uganda tuli omutwalo ogumu gwe gye tukulembera bassentebe LOC tuli omutwalo ogumu 594. Naye bw'ogenda emiruka egikola Omoro district ne ku district level nga kopi eno tebagirina eya district. Ne constituencies ebbiri ezikola Omoro district nga teriyo ewa MP office eya constituency copy abalonzi mwe bajjira ogenda okubaganya biki ebirowoozo. Kakati ne amagombolola gakola Omoro district nga kopi zino teziriyo buli gombolola n'emiruka nga tegiriyo. Kati muno mwosinziira mu budget framework paper ebyenjigiriza ebyobulamu ebyobulimi ebyenfuna ebyamatungo okubanga mukubaganyako ebirowoozo n'okumanya nti sente mmeka bwe babanga Kibaale Kagadi Kiboga Wakiso
mwaji wa bilioni 9.4 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2023 omwaka gwa 2023-2024 budget conference bagenda okutuula olwaleero nekyetuyitibwa laying of the budget ku ddaala lya district eryamagombolola nteekateeka ki era abantu bameka kubakola folap eyo kati ogenda okwakkana nga district laying of the budget etuuka okukolebwa ne baabaka ba parliament abava mu district Kiboga nga laying ya budget olunaku olwo bateekateeka budget okugireeta mugenda mugikwaganyeko ebirowoozo ababaka ba parliament nga tebalinnyeeyo era batugenda nti bakansalas ku district bo bajja kimu kufuna nsako yaabwe sitting allowance eyo bwemala okugifuna mu kifo ky'okudda mu electoral area okubaganya n'abalonzi bajeti eri land biki bye beetaaga batooke bayise bajeti y'omwaka 2023-2024 ebyo ebirowoozo tebibeerayo netolooza lwaki ebintu ebyo birina okukolebwa nga birina okuba kuba abalonzi babalonda ku miruka nebalonda ku district nebalonda ba MPs nebalondebwa. Why don't they implement whatever is supposed to be planned? Implementation efa lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka bateknokrats bekikwatako bazibira okumanyisa communities ekinokolebwa tubeera nekyetuyita quarterly work plans ne baziraga nti weeziri n'omutemwa gw'essente zinaakola kwebyo era ne balaga planned activities biki ebirina okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ebyo ne bamaliriza planned activities nga tezikoleddwa. awo njagala okubuuza ekibuzo kyange nti budget ewedde ey'omwaka 2022-2023 tennaggwa kutusigaza kwota emu emyezi ebiri bwemugenda okukola ebintu ebitaakolebwa myaka omwezi ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano n'ogwomukaaga yekwota esigadde nedda budget esoma ennaku z'omwezi 15 ogw'omukaaga eyo yey'amatya kasayija era netuwa ensimbi zeeraze buli kwota ezize quarterly releases sente ezifuluma okuva mu treasury eza buli myezi 3 ennaku 9 nga zijja mu magombolola zijja mu districts zijja mu divisions zijja mu municipalities zijja Mulago hospital zijja mu Mulago hospital abantu nga banoonyeddega nga tewali anti kakati ebyo byebiriyo ababaka ba parliament ku lw'eggwanga lyonna akakiiko k'ebyobulamu parliamentary committee aka social services ku byenjigiriza n'ebyobulamu katunuulira ebyo naye abaka parliament bagenda Mulago bwe bakubanga report committee report eya social services ku byobulamu tumaliriza nga gwe omuluka mwoli olwaleero nange omuluka gwenkulembera ripooti eyo tetugifunyeeko access kuba nti bagibidde mu bizisente webali kukimanya kiki ekirina okukolebwa ku mulembe guno bwetugenda okujja tulina district 46 ne by the way nga tunagenda ku district 46 tukyali ku budget framework emu abatula batuuliriza tukyali ku budget framework kiki eki supposed to be planned and be implemented. Budget framework etema buli sector akati olwaleero njagala nkulageko kuba tulaba notuwuliriza abali e Canada abali United States of America abali mu European Union member states abali Australia abali Abu Dhabi abali Qatar abali South Africa ne Kampala abali e Kampala ne Bwayise ne Nankuwadde n'abewaffe ekibuga akati tumala okufulumya National Budget Framework Paper tuddayo ne tufuna tutwale Education and Sports Sector Annual Budget Monitoring Report Financial 2020-2021 ekiwandiiko nga kino wetutunuulya nti abaka Parliament obukulembeze bwa districts n'amagombola town councils and sub counties
ne bakomyawo obubaka bwe bumu buli kitundu ekyo ekirimu abantu kubanga be bavuba muki b'omusolo. Kakati tugenda okumaliriza nga bino ng'ate tulina local government units ze tuyita higher local governments ze districts eza local government ne lower local government ge magombolola ne town councils awamu ne divisions era ne municipalities. Kakati omukulu wa faili Magezi abeera na vote ziri 3 zaddukanya mu ministry ya local government. Vote 11 nga ya ministry ya local government, vote 17 ya local government financial commission, awamu ne vote 17 ya local governments in Uganda. Ezo ze districts za local government awamu n'amagombolola awamu ne divisions ne municipalities. Era n'afulumya ekiwandiiko yeno ministerial policy statement egenda mu parliament obutereevu. Naye kopi zino zonna teri mubaka wa parliament atafunako kopi. Tulonda biki tulonda kati. Kakati bino byonna ffe nga bwompisa olwaleero bwe nzijja n'enjogera bwogezi budget byekyo bino tebikola makulu bino bye biteekwa okubeera ebikulu. Bw'otunuulira budget framework paper bwe byetambudde ne tutunuulira ne budget speech tugambe ya financial ya 2022-2023 n'ogigezesa n'eya 2021 budget speech ya Matya Kasaija 2021 yali etugamba ki? Budget speech no tunulira background to the budget ey'omwaka gwa 2021 bwe tumala okugifuna eya 2022 ne tuzzaako ne budget speech okuva mweri ebyalabikibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 ne background to the budget ebyalina okukolebwa buli sector byanjigiriza bya bulimi makolero buli kimu kyonna olwa oil exploration baalaga ki sente mmeka ze baateekamu era sente ezo ze baatulako mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo trillioni z'ensimbi zagenda mu ekyo. Kakati bwe tukomawo abaka parliament ku lwa district ne tutuulira nti background to the budget fiscal year 2021-2022 namutayiika w'ebintu era nga ne projected population size eyatugamba ekiseera ekyo katugambe 2021-2022 twali tubaliwo obukadde 42,886 ez'abantu ng'ezo zivudde ku population size eyabalibwa mu 2014 ey'obukadde 34,634,665 nekitutegeeza tweyongerako obukadde 8 okuva kakati obukadde 8 obweyongeddeko enteekateeka y'eggwanga ku lwa Matya Kasaija ne kye tuyitibwa local government enteekateeka eyo eyambye oba nedda. Era minister ya local government environment program one budget framework paper budget framework paper eya financial 2023-2024 gwe mwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda yafulumyedde regional development program. Kakati bwefuluma mukulu Mukubabyasi, every information you have it, every information is written, every information is projected. Why don't they implement what's supposed to be implemented? Anti kugambira kati gwambuuza omulembe ogwo kinti gwogwo gwa jjajja tibwabu. Nze omulembe ogwange gwe gwa the mighty president Dr. Apollo Milton Mpote. Ogwange baguyita His Excellency Robert Kyagulanyi. Njogera open mulinywe. Ugatiwara gwagwagoda. Kakati watujja regional development program. Ngega mawandi talk of Western region. Ina district maker. Northern region. When you move down to Langwa sub-region, the Langwa United District, Acholi, Ina Munana, West Nairo, Karamoja.
kakati mu byenjigiriza ebyobulamu ebyobulimi ebyamakolero kakati budget framework paper eya regional development bw'ojja ku Buganda region district 27 eriki era enteekateeka ku lwamiswa ya trade and industry ku nteekateeka district 27 za Buganda kyekigenda okutambula mwaka gwa 2023-2024 naye wana ababaka ba parliament sebo mukuwoola tagenda kola oli mukubira essimu tasobola kunywa wisiki so ng'ate abamu mbeera nga ndi mu Wakiso naye nga nkubiddeyo MP weeruweero kubanga waffe ng'ensonga erina enkwatako gyenjagala omubuuza oba okumubulya erya MP ne mukubiranga w'ekiboga n'essimu takola ki takwata n'abeera nga minisita ku Mande enkya bagenda mu kabineti nina ekinjo kyakulwa budget framework paper 2023-2024 kakati obwo bwe buzibu obukolaki obuliwo si kigambo ge ate nga bino byonna bisinziira mu nteekateeka namutayiika kye tuyita national development plan katulina third national development plan 2024-2025 kati eno national development plan 3 ebulako emyaka 2 eggweeko naye tugamba mu myaka 3 olwaleero gye yakatambula amakulu gaayo wakati w'ababaka ba parliament abaministers ekigambo kya districts ekigambo ky'amagombolola ekigambo kya cities ekigambo kya municipalities emiruka gye tuyina n'ebyalo emitwalo 7,200 amakulu gano gatuuse eri abantu teri budget framework twali gikoze tutya kuba by the way nelwaki tugenda n'okukola namukulu tibabula n'omuyambi especially Matiya Kasaija nobeera kamanga the chairman of planning authority busosoze kyekireeta obuzibu no equity at all busosoze busukkirira kati abantu obiraba bya mwana wanyi waffe si waffe owaliyo batewalya olwayo wakera kati gwetwawulira wetwalina obote one government obote tuneida means government nga tebera allocation ya bintu nti minister ya bigabi kati tobiwulidde ebyamabaati era bwe tugenda okudda amaaso amabaati gaganya okutuuka mu local government gye bagasindika naye nga tulina okugendako kakati kino tukyaliko budget framework njagala atuulize era tulaba amanye ekikyekitegeza kati mu budget framework eyo wejjire sente ne bagamba tuyina 5-year development plan ebeerawo buli district ebeerawo buli magombolola sub-counties ebeerawo buli town councils naye tugenda okumaliriza town clerk offices oba sub-county assistant secretaries nekiyitibwa aba town clerks ku ddala erya municipalities 5-year development plans wezimala okugwa ziremererwa okutwalibwa abantu abalina okufuna service delivery kubanga tumalizanga ba town clerks abamu ne basaasa abamu sente zandikoze ku service delivery okudda mu bantu nga bo bazikubye mu nsawo yes district cows the same story akati bwe tugenda okujja embeera y'obwavu bweyimiridde olwaliro ogimanyi eyimiridde etya okay ebiseera ebiwacho mutabadde asobola okufunayo $1 a day but nowadays they can't get even a $1 badde bafuna ekyokulya tebasobola kulya badde bafuna ekyokulya tebasobola kunywa abaana tebakyasoma naffe tetukyayambala n'amasaawa byonna byonna esaawa mwazisa ku ssimu ate waziza ku ssimu nga no gavumenti yammwe gye mwaleeta mu nsiko ekyatuukiza okwambala kakati tukomawo budget framework bwekolebwa ne budget allocations nezikolebwa ku local government tugenda kuwa buli gombolola eteekwa okufulumya kyetuyita state of affairs report ewaani okagamba oli musajja
okabaza nti oli musajja munyolo yego ewanyunka ozaalwanga kakumira kakumiro wete kuli bugangayizi yego otyo akati egomboola bwanso gombola ye bwanswa olwaleero buddayo state of affairs reports every financial year wagirako not at all akati tukyaba 2022 state of affairs Wakiso district batia olwanga wanika yagiriko nafulumya nze ndi chairman wa Muluka kopiyo ya district nga olwomuka bugwa mu Wakiso district nenjikolaje notifuna olwaleero state of affairs Wakiso district March 2020 state of affairs nenjikolaje kakati tuyina bujja kufuna mbeera ya budget tujogereke ya 2022 bwene itambula nga lower local governments ne higher local governments district magombolola awamu ne parliament awamu ne ministries byezayisa nga tomaze kubirondoola okulaba previous financial year budget gye allocation gye baatuwa eyali egwanidde omuwendo ogwo gwatuusa obuweereza eri abantu b'ekitundu ekyo era ne tujja olwaleero ngambye ogwamyanyi omanyi ogambye oli musajja mugangayizi tulinawo engeso nemitwalize y'amanyolo wali obitunuuliddeko tubitambuyangako akati bwe tujja kyetuyita nze ndi chairman LC2 ne tubangula tulina poverty status report of 2021 poverty status what report 2021 batwalira obwavu waffe tubalira enkulaakulana yes jobs informality and poverty in Uganda insights on performance before and during COVID-19 Economic Development Policy and Research Department, Ministry of Finance, Planning and Economic Development, February 2023. We report eno mpya simpya. Wanye. Omwezi ogwokubiri 2023 lwayo twakumalako omwezi ogwokusatu March. Eno ye current report of the government of Uganda concerning poverty status. As of 2021 financial year. Nejja ekulaga kyetuyita monetary and dimensional poverty rates percent between 2016, 2017 and 2019, 2020. National monetary poor 2019, 2020 yali 20.3%. Kampala district nebera 1.6% monetary poor. Then Buganda South nebera 6.9%. Muri Wakiso, Mukono, Mpigi, Ziruwe ekikolaje. Netugenda kyetuyita Buganda North 13.6. Muri Kiboga, Kyagwanzi, Mbende, Kasanda, Sembabule, Ugende, Rukaya, Rakai, Bukomansimbi, Rwengo, Lyandonde. Busoga eri 29.4%. Then Bukedi sub-region 34.6%. Okay. Elgon 13.2%. Teso 22%. Karamoja sub-region 65.6%. All right. The monetary poor, head count. Hakati bino byonna bwetugenda mu budget framework nga tutunuulira financial ya 2023 bwebanga bazotulaga head count ya monetary poor olwale monetary poor bwetuba tukitunuulidde bwefana ya Karamoja ngeri 65.6%, olwaleero ku lwa Uganda ne sente zeekuŋŋaanyiza ziba zitulaga ki? Awo wetutunuulira. Naye nga bino byonna babaka wa parliament ne higher government units ne lower local government units
ze zituwa ekifaananyi ekyo naye ogenda okutuukawo ku buli nsonga ba technocrats Cows office, town clerk's office, SAS office, nga balemesezza bannansi okutuuka ku ekyo. Gavumenti ebimanyi oba bo bennyini be babyekolera? Gavumenti ebimanya naye n'obuuza Rafael Magezi, minisita wa local government, olwaliro induction mu kigambo kya gavumenti ez'ebitundu eri ab'amakansalazi abalondebwa okugenda ku magombolo ba town council oba abagenda ku district, emisomo egibateekateeka okumanya laying of the budget bwebeera na biki ebitunuulirwa ebyenkizo okulwa service delivery. Ye ababaka ba parliament bwe tujja nga tulina okubeera n'ekigambo ekikwatagana obuweereza obwo bwe tugenda okujja district councils bwe zibeerawo laying of the budget, ababaka ba parliament abava buli district oba greater districts babeerawo okulabika nga batunulira ensonga bweneetambula ne bagenda nabo ne bawuliriza kubanga olukiiko lubakkirizibwamu okubeera naye ogenda okubeera district per district babaka ba parliament mu councils ezikola buli nsonga tebabeerayo. Okay. Asooka tugendeko nga tuli ku budget framework eyo budget eba ya government ya Kasaija still ya president kale ya musajja boyo. Lwaki mbuza kino ekibuuzo? Omukyala gwe bayita Musenero ya budgetingira okuzimba industry, science and technology. A lot of money was spent. Naye ate ebizimbe tetwabira factories tetuzirabanga nako. Olowooza kiraga kifaananyi ki? Bubbi babbi naye ate kubanga parliamentary committees ezitunulira byonna bali mu kigambo kya oversight business. Kakati abaka parliament n'obukiiko bukikwatako nabo tebakoze mulimu gwabwe. Kale ate ne bakomawo ne tufuna supplementary budget nezijja era nazo ne baziyisa. Naye ekibuuzo kya olowooza abo abatufuga balina okulumira ku muntu wa wansi? Obubbi obuli direct nga babukoze ng'amabaati ate obo si bubbi. Kule under local government onoko banakuzaayo tobakuba nnyo. Ate bwe mbeera mu kingasa kinze erinnya lyange okumanyibwa saasooka kumala kubeera chairman wa Muluka. Ate osobola kubeera kuba namubbi. Era ekyo kigambo ekyo kye mba nkoze kulaga obuweereza buteeka kubeera ki. Local Government Act mu functions za LC2 nze ndiwo nga supervisor ku lwa government ya wakati central government, ku lwa district, ku town council, ku lw'Omuluka ate ne ku project eyeri private eya Dr. Hab. You manage this team. Nzijja n'entuya n'enkubuuza enteekateeka eri etya. Naye olw'okubanga minisita wa local government yalemerera okuteekateeka administrative units ku ddala ery'ebyalo n'Emiruka okumanya kibateeka okukola, ekyo ne kibeera ekizibu. Era mu Local Government Act empa enkizo nga chairman LC2 okuwandiikira omubaka wa parliament oluvannyuma lw'okubula mu kitundu okuliremu okujja kubaganya naffe ebirowoozo. Olina gwe lewandiikiddeyo? Omu babiri. Ba MP abalamba. Etteeka kye liŋŋamba. Naye amateeka go tekiteke. Lwaki tegakola obugayaavu bwammwe bwe buleeta ekizibu? Sigamba nti oli bw'abeera mu parliament y'alina okumanya okusukkiridde. Ye atwala birowoozo byammwe nakomyawo feedback. Kale ate bwe n'oŋŋamba y'aba alina okumanya. Asobola okuba nga mbaka parliament naye obumanyi obukwatagana n'economy ng'ate nze muyinza okuba nga bumusinza kati ne muyambako okumuwa guidance. Nina mukwano gwange namukyazako olunaku lwajja wamuyita SP Asiimwe abeereyo mu Kata namubuuzaako ne mubuuza nti
olowooza Parliament ya Uganda ine enteekateeka yonna ku bintu ebigenda SP Assistant Superintendent of Police oyo wa Uganda nga kulya kata jibamu deployinga ku diru kye byamanyi kakati ne mbowooza olowooza Parliament ya Uganda ine enteekateeka yonna ku bintu ebiri mu Kenya bali mu kwekalakaasa Uganda ntegeka ki yo gyetaddewo okutaakiriza ekireekire okubaawo yaŋŋambye nti Prime Minister wa Uganda oyo gwe tulina tetumunenya ne byali supposed okumanya eri munda tabimanya ate babali yebwe nakola batya nebabimanya amakulu gakyo balonda bavubi tebalina kye bakola tulina kye tuyita state of what state machinery bwayinza okuba talina formal deployment yonna nti uno permanent secretary commission wadde minister naye ng'ali omu ku abo abantu 20 abasalira eggwanga okutambula bwetyo bali mu ggwanga ati ebyo bwe bibeera state ate bweyogera bwotyo ekifaananyi kyo kigula era ebyo ebivaamu ng'asimba yagambye nga musirikale byebigambibwa lwaki waliwo kyetuyita classified budget ne expenditure ezo tezitunulwamu wadde auditor general wadde minister ziyita buyisi omukulu tebwabulwa yazisanctioninga n'agamba professor doctor hafe ezo sente zigenza okukola kino era gweguddiza obubaka eri auditor general wewabweyindi ezo zakugenda tezitunulwamu zezikola ebyo ezivaako nti nabbanja abeera prime minister naye ngaokusalawo kwa state si yakuyina nga amazzi sawa yakunywa lwendo lw'amazzi tugenda kunywa ku lwendo lw'amazzi nga tumaliza ku budget framework kugamba ekikulu kya byonna nti olunaku olwaleero tugezezzaako okusomesa eggwanga nti buli kintu okukolebwa kirina kuba anda zino omubaka wa palamenti documents zenkula ze buvunaanyizibwa bwe bamala omuwa kopi mu pigeon hall ye n'azifuna ng'awandiikira clerk to parliament ne speaker nti n'emiruka bwe gityo balina amagombola bwe gati neetaaga budget speech ya fizikoya eno n'eno ne zijja ku sub counties ne zijja mu town councils. When we had the colonial masters, the Greater Mbende district, yali etwala Buyaga county, Bugangayizi, Busujju, Singo. Naye nga tuyina library ekola Mbende district, governor ebyavanga Entebbe nga bisibira mu resource center Mubende Kaweri. Bwebujja sub-district Kiboga nga Kiboga sub-district nga nayo tulina mini resource center. Olwo bakitaffe abaali bagombola chiefs abaali bamiruka chiefs nga tulina ebitawuluzi nga tulina ne community center. Message yava mu National Assembly governor nga agisindika ku district ngejja ku county level ejja ku sub county n'emiruka bwekyali kikolebwa era bwe twajja after the colonial masters we had about one government system y'omuzungu gye yaleka 1965 about one government the mighty president n'azimbisa government ye the mighty president yes at the time ebiseera yes n'essaawa zino era bagamba the mighty president ejja n'otebwamu kanyewa amazzi enteekateeka olwaleero neekulaga omugenzi Dr. Alfred Mubanda ye yali permanent secretary owa Ministry of Planning and Economic Development ng'atuula mu ofiisi ya governor Entebbe concept nejja mu magomba 614 sub counties all over Uganda ebiseera ne kati mulimu omutwalo olwaleero tuli mu 2021 mu bbanga lya myaka emeka
kati 1965 community center buli gombola nezimbibwa ng'enteekateeka ya parish model goyita ogamba nti ezerwaleero ekitali nate tukimanyi nti nno abakulembeze sofa bali mu kutukalakata abaavaawo n'abaliwo bakugamba buli muntu beyazika notes tebalina notes ze omu yeyazika ku munne community centers n'ebitawulo zikumuluka olwaleero parish model etegeeza nti mu gombola yamumyuka wakiso emiruka egirimu 10 buli muluka kuteekwa okuba n'ekitawuluzi ye coordinating office eya parish model buli womuluka nga mwalina office ku lwa data kuba tetulina tuzimba parish model mu nteekateeka ya budgeting y'eggwanga nga abantu bano tebalina offices byebitawuluzi. Okay. Nsibula batulaba ku program efuna okulwaliro tukomye wano tutandikirawo omukubiriza doctor kwebazizza abatulaba n'otuwuliriza bino byetuteekwa okumanya naye we've been denied the chance, that opportunity as Ugandans to benefit out of our taxes we are paying to the government of Uganda. okay. All the prayers are really supposed okuteka implementation ya buli kimu into tibakoze kibateekwa kukola ne bekikwatako nabo ne batafaayo kati mu kino kyotegeeza nti the politician ne technician tebakoze ekyo kiyamba muntu wa mulijjo bakola ebyo bibayamba ng'abantu nfuniramuwa kirabika Batugassa bana Uganda n'olwensonga eyo mwebale nnyo ababaddeko nga kutwala program efunako olwaleero oyina abantu baffe bali e Canada, yeah. United States of America, European Union member states, yeah. abali mu Asian countries, abali mu African countries. Flashlight message weyitira ne bagiwuliriza tubeebaza akaddaako kebawaayo era tubeebatiza ddala n'okulabika nga enteekateeka ya bino si lwa bubi bino bikolebwa ku lwa bulungi bwa bannayuganda abasinga obungi natwagaliza ensi yaffe ng'abantu ate abatono batupaddeko bo ne beeyagaliza ebyandiyambye bannayuganda abangi ne babyezanga byabwe ng'abantu so ng'ate sente z'omusolo ezo ezizze ne zizimbulukuka si zaabwe ng'abantu. So n'olwensonga eyo abankumira atakumira mpeera tuwuliziganye mu programu yaffe eddako Mukama mugenzi waffe Mukubabyasi ndowooza tukusuubira wakiri mu wiiki omulundi gumu kuba tujja teeka enteekateeka era njagala omuntu eyo yenna asobola okusipooza anti ekitera okubeerawo bwe mbeera ku ddaala lya LC batera okugamba abo bamusomo gwalema kyakubiri bw'ompita nti buli wiiki nezijja kukubaganya ebirowoozo basubira abakireerese balina ne byebakolaki nedda eyo ndowooza yabe ngaaba ati nze nkulaga so nga ate nze 24 hours of a day 7 days of a week 52 weeks of a year ezo zonna ndi committed naye sebo mbonzi gy'ekibuga olwaleero okujja manya mba nerekereza biki bingi omuntu oguno omanye ntera okujja ne bagaa nti ogumukiza n'abasooka bakazaalibwa ekiga sayizi y'omutwe gwe kanmpango akume atakumira mpeera mmere bulungi mweraba